okubazigira nti omulokole n'ayagala Mukama, For you to know that this person loves God, ayagala obwakabaka bwa Katonda, loves the kingdom of God, asanyukira they kyalimu, rejoice in what they are in, asanyukira kye yayingiramu, they love what they entered, abugujja ku lwa they Katonda, are so happy about God. tabulimu lwa n'akola ntya, Not in there just by tali mu inconvenience, kkanisa lwa n'akola not ntya, in church because of a era bother, tali mu Mukama lwa n'akola mpya, because they are bothered to naye nga God. kyalimu akyagala, They love what they are in, ate era ng'akisanyukira. and they rejoice in it. Omulabira ko kizigirira bantu You balala, see them when they sport it for others, akuba wuuli, they just shout out, kankuli buga ndi wuuli. say Uli. Kati waffe ebuddu eyo In the wood where we were, bwe wakeeranga ku makya in the morning when you woke up ng'obadde otambula and you were walking, n'onzuula ng'enseenene zaagudde, and you discovered that the grasshoppers have failed. bako zino ez'ennaku zino zemukwatira ku bitaala, Leave these ones that you catch on the lights. fedda twazinonanga ku nsozi nga gye zigwa, We could find them on the mountains. n'ogenda mu lusozi n'owenjawenja obusubi bwonna bwonna bw'oku lusozi, You go into the mountains and check in the bushes. gy'okwata gy'oteeka mu ndeku, Every locust you catch, or grasshopper you get, you enseenene put. gy'okwata gy'oteeka mu ndeku, Every grasshopper you get, you put in the pot. bwetyo bwe twazikwatanga. That's how we caught them. Kaakati kyakakatangako bw'obanga ozudde enseenene zino nga gw'osoose okuziraba, It was incumbent on you, necessary for you, if you saw them fast, oba obadde otambula ku makya n'oziraba, whether you're walking in the morning and you saw them, kyakukakatangako okuba wuuli. it was necessary for you to shout and alert Era others. ng'ekyalo kyonna kimanyi nti ye kalica y'ekyalo, It was the culture of the village. ng'olina okugimira nja wuuli 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 wuuli, obategeeza ne bannange mujje enseenene zaagudde. You had to shout an alarm, alerting them that the grasshoppers fell. Kubanga newankubadde nga wandyagadde nnyo ozikwate ng'oli wekka zonna zibeere zizo, However much you would have desired to collect them to be yours all, naye abantu bakusanga nga ng'ozifutubaddeko ozikwata wekka nga baga negundi oyo alimu obulogo, alabika mulogo. when they found you catching them alone, they could consider you as a witch. Okwata otya enseenene wekka? How can you catch them alone? Era bwe batyo baakolanga n'obutiko nga babuzudde. That is what they did with the mushrooms. Wazuulanga obutiko ng'ekiswa waliwo ebisu bireeta obutiko oba bye byayita biswa gye babiyita bati ebyo, bw'ogwa ku butiko nga bwayaze era tekijja tekyakkirizibwanga okukuula obutiko weka n'obwefunza n'obubeerako wekka. Even when it came to mushrooms and you found an anthill where the mushrooms had budded, it was not okay for you just to collect them alone. It was Era not normal. ng'okuba wuuli banna ab'ekyalo nabo bajje banoge nga naye bw'onoga, You had to sound an alarm to alert the people to come and catch. kubanga nabo bwe baalaba obwabwe oba bwe baalaba enseenene ze baakuba wuuli naawe nojja n'onoga, Because when they also spotted their own mushrooms, they also alerted you. oba bwe balizizuula nabo kye balikola. Well, that's what they will do if they find them. Eyo nga kalica yakkiriziganyizibwako ya ku kyalo, That was a village culture. era ab'ebuddu bonna bwe bakola. People of Buddha, that's what they do. Tebalya bokka, bwe bazuula ekintu bagabana n'abalala. They don't eat alone. When they find something good, they share. Kaakati kwe tutegeerera nti naawe obulokole buno obusanyukira, For us to understand that you delight in olina salvation, okutuula wansi ne you weebuuza, must sit down and ask yourself, ddala omwaka guno bwe kyagutandika, ever since this year began, oba kale katugambe bwe kyolokoka, ever since you got born again, bwakakuba wuuli mmeka how many alerts have you nti sounded wazuula ekintu ekirungi, that you found something nice tewandyagadde n'abantu abalala bakizuule that you have desired for others to find? bwe kyolokoka? Ever since you got Mu saved, kika kyewammwe bameka in abalokose? your clan, how many people have gotten Bwe saved? kyolokoka? Ever since you got saved, Gy'okolera bameka abakimanyi nti walokoka? where you work from, how many know that you're saved? Gy'osula bameka abakimanyi nti walokoka? Where you stay, how many know you're born Be again? wabbanga nabo bamanyi? The people used to steal Be with, do they know? wayenganga nabo The bamanya? ones you used to fornicate with, do they Be know? wanywanga nabo omwenge The baategeera? ones you used to booze with, did they know? Baamanyako abaali bakwendako, baamanya nti kati walokoka? Those who fornicated with you, did they get to know that you got saved? Wulira bwe mbikalubizzaamu awo. I'm hardening it a little bit. Kati waliwo aga musumba beera serious ate kati abanyendanga kate mbibayingizaamu ntya? Bishop, be serious. Those who fornicated with me, why should I involve them? Mwana wange bw'otabibayingizamu basigala balowooza nti okyali mwenzi. If you don't involve them, they still think that you're a fornicator. Era teweewunya nga basigadde bakukubiranga amasimu. Don't be surprised if they raise you continually. Era teweewunyanga nga basigadde bakusindikira ebifaananyi eby'obuseegu ku WhatsApp. Don't be surprised when they send you pornography on WhatsApp. Kubanga bo tebamanyanga nako nti wakyuka. They've never known that you got transformed. Kyobulaba kyakusiiya waliwo oyita ng'oweeta ewammwe babodaboda bakusiiya bo bakimanyi nti okyali oli nagadde owedda yabawanga akadde.
That's why they hit or hiss at you when you bypass them. They think you're still the other old person who gave them time. naye bw'ovaayo ne bagamba nalokoka But if you come out and say, God bannange self, nakkiriza yesu nalokoka I believe Jesus, n'okola ng'oli omukazi omusamaliya and you act like the Samaritan woman. mujjukira omukazi omusamaliya Do you remember the Samaritan ayali woman malaaya w'e samaliya who was a prostitute from Samaria yesu gwe yasanga ku luzzi that Jesus met at the well? yesu n'amala mugamba ni mukazi gwe mpa ku mazzi ago nnywe And Jesus asked for some water from her. mukazi n'amugamba naye gwe kaakati The woman said, but you, ffe tuli basamaliya mwe muli bayudaaya nze nkuwa ntya amazzi we are Samaritans, you're Jews. How do we relate? How do I give you water? gwe tomanyi akakuubagana akaliwo wakati waffe ffe abasamaliya nammwe abayudaaya Don't you know the commotion, the difficulty between us and you Jews? yesu n'amugamba nti kale singa obadde omanyi akusaba amazzi bw'ali gwe waali musabye akuwe amazzi onywe ku mazzi ye g'agaba Then Jesus said and told her, had you known the person who is asking you for water, you would have been the one to ask him from water from him. omukazi n'amugamba naye musajja gw'omuyudaaya osaaga nze nnyina ekisena gwe tolina kisena oluzzi luwanvu ogenda gasenyesaayo ki And the Samaritan woman told Jesus, you're just joking. You don't have anything to draw water with. What are you going to use to draw water? emboozi eba ekyagenda mu maaso The conversation going on. yesu n'amugamba nti genda oyite balo And Jesus said, go call your husband. omukazi n'agamba nti baze ani agende nze ndi mufumbo And the woman said, my husband, who told you I'm married? omukazi n'agamba nti yesu n'amugamba nti wabula ku ekyo ate mu byonna wadde bamalaaya temutera kwogera mazima ate ku ekyo kyo tolimbye amazima gali ntoli mufumbo Jesus said, even though prostitute, you're not always honest, but the truth is you've been honest, you're not married. kubanga n'omusajja gw'oleseeka era naye sibala ate nga gye buvuddeko walina tomasi walinako ne yokaana walinako ne robert wa mu wiiki nga emu ate kati oleseeyo matayo toba mulimba bw'ogamba nti toli mufumbo kubanga okyusa bakyuse nga ngoye. Jesus told her that as we speak, you've left a gentleman in your house who is not even your married. But you're even not right to say you're not married because you've been changing them. You have like 4 of them. Era n'amazzi ge yali anonye ku ssaawa eyo yali agatwala bagende banaabe. And the water she had come to draw, she was taking it for them to bathe. Ne Matayo gwe yali alese mu kateni. With Matthew in the curtain. Kazi nanga naye ate obwedda sinakutegeera bulungi ng'atolabika oli nnabbi. The woman said, I hadn't gotten you. You seem to be a prophet. Otegedde otya ndi mwenzi okutuuka ku ekyo? How did you know that I'm a professional prostitute or adulterer? Otegedde otya? How did you know? Yesu n'amugamba nakulabye ne bwe wali na baba 3 era nako tekwali bbaawo. Jesus said, I saw you even before you had. None was your husband. Nanga naye ndaba oli nnabbi. She said, I think you're a prophet. Sobanga ye gwe Masiya gwe baatusuubiza. You could be the Messiah who is promised. Emboozi yo neddako awo eraga nti Yesu n'amweyanjulira. Conversation showed that Jesus introduced Era himself. omukazi okutemya kiko omukazi n'alokoka. The blinking of an eye, she got saved. Malaaya n'alokoka. The prostitute got saved. Bamalaaya bali eyo mu mpulire si mmwe musoose okulokoka. Prostitutes over there, listen to me. You're not the first one to Malaaya get saved. munnammwe yali e Samaliya yasooka okulokoka. Your fellow prostitute in Samaria got saved first. Akali wulira ekyali awo bw'amala okolokoka. Listen what happened when she got Kino saved. kye kyantutte mu sitoole eno. This is what took me there. Omukazi bw'amala okolokoka After getting saved, n'ensuwa n'agirekawa. she left her pot. Ate nga ensuwa gye yali emuleese nga azze kusena mazzi. And yet she had come with the pot to draw water. N'ensuwa yagirekawa. She abandoned the pot Puroguramu ne zikyuka. due to change a program. Omusajja yali mu buliri ng'alinze amazzi anaabe yamanyi kye yakola simanyi kyamubaako naye ono yali anonye amazzi agende banaabe ensuwa yagireka ku luzzi awo. I do not know what the gentleman in the curtain did with the water because he had waiting for the water to bathe, but the woman left the water there and went away. Yesu bw'aba takulekesangayo nsuwa gye wali ononeddemu amazzi ogende oyongere ku bye wali okola tonnalokoka. If Jesus has never caused you to abandon the pot so that you can abandon whatever you are going to do, then you're not yet saved. Nambira oyo omuntu oyo akulinaanye mugende Yesu bw'aba takulekesangayo nsuwa tonnalokoka. Tell your neighbor, if Jesus has never caused you to abandon your pot, then you're not yet born again. Bwe kibanga ensuwa gye wali nayo na guno gwako kyali nayo era ng'okyeyongerayo nayo tonnalokoka. If it is true that the pot you used to have, you're still holding on to and you're going on with it, you're not yet born again. Ebimu ku biteekwa okutubaako nga tulokose waliwo byoleka. Some of the things that must happen to you when you got born again, there are some things that you forsake. Nambira abantu nga babiri abakulinaanye nti gwe walokoka waleka ki? Tell your neighbor, when you got born again, what did you abandon? Mumbulizo oyo akulinaanye nti otugamba wano nti walokoka kakati gwe bwe walokoka waleka ki? You're telling us that you got born again, but when you got born again, what did you Ono abandon? omukazi Omusamaliya yaleka ensuwa. This Samaritan woman abandoned her pot. Alesula kuba nti yali tagyagala. Not because she disliked it, Alesula kuba nti yali ya bbeeyi. not because it was not expensive, Naye yazuula ku luzzi yazuula
n'afunayo ekyali kisinga ku nsuwa mu linnya erya Yesu. At the well she found something more precious in Jesus' name. Bw'ozuula Yesu. When you discover Jesus, Nambye ntya bw'ozuula Yesu. I said when you discover Jesus, Ensuwa eba tekyakola makulu. the pot no longer makes sense. Kasita ozuula Yesu. When you discover Waliwo Jesus, by'oleka. there are some things you Kasita forsake. ozuula Yesu. When you find Jesus, Waliwo engoye z'otaddayo kwambala. there are some clothes you don't put Kasita on. ozuula When Yesu. you find Jesus, Waliwo emikwano gye weesalako. there are some friends you forsake. Kasita ozuula Yesu. When you find Jesus, Waliwo ebifo gye bataddayo kukulaba. there are some places you don't go to. Ne babuuza nti kasitoma waffe yalagawa. So where did our customer go? Kubanga wazuula Yesu. Because you found Nga mu Jesus. bbaala You no tokyagenda. longer took bars. Bw'ozuula Yesu. When you find Jesus, Waliwo sayiti za website gye bataddamu kukulaba. there are some websites you no longer visit. Waliwo emikwano gy'otaddamu kukubira. Some friends you no longer call. Waliwo enjogera gy'otaddamu kwogera. There's no proverbial names you Waliwo no longer movies use. z'otaddamu kusoma. There's some movies you no longer watch. Waliwo omuziki gw'otaddamu kuwuliriza. Some music you no longer listen Kasita to. ozuula Yesu. When you find Jesus, Wateekwa okubaawo ensuwa gy'oleka. there must be a port for you to abandon. Ani awulira ngambeko nti amiina. Are you attentive and give me an Yongera amen? ombulizo oyo akulinaanye. Ask me, tell your neighbor. Mugambe gwe mu kulabako waleka ki? Say, according to you, what did you leave? Gwe ensuwa ki gye waleka? Which port did you abandon? Bayibuli egenda omukazi n'aleka ensuwa ku luzzi. The Bible says that the woman left the pot at the well. Gwe waleka ki? What did you leave? Bo boyfriend bonna nga bwe wabulina era nakati okyabulina. You still possess all the boyfriends that you used to have. Ate ogamba walokoka. You claim to be saved. Enkunamyo zonna ze wayambalanga naguno gujja okyazambala. All the skimpy dresses you used to, short dresses you used to put on. Olina engoye eza kyaki olina n'ezitali za kyaki. You have church dresses and those dresses only for Naye church. nga gwe muntu y'omu. But you're the same person. Kandi n'obuuza nti kati Yesu bw'aliba ng'akomyewo okutwala. When you ask when Jesus shall come for you, Ayina kutayiminga ng'oli mu kyaki. must he find you in church? Kwegamba Yesu aliba alina kusooka kulabiriza nti kati ali mu kyaki ayambadde bulungi kati awo kandetera picha. Kati awula picha ne bwajja kuba kati kaali mu kyaki ayambadde za kirokole. So Jesus must first tell on time that you're in church and say, fine, now she's in church, now, let me go and take her. Simanyi ulira. Are you listening? Waleka ki? What did you leave?